Ku ntandikwa y'omwaka 2024 eriyo akabinja k'abaami okuva mu Bendobendo ly'e Buddu abaggulawo olutalo mu Butongole ku kibiina ekya National Unity Platform. Bano bulijjo tubadde tubawulira nga beewera nkolokooto era nga bagamba nti NUP terifuna maanyi kubanga tebangako nago okuggyako bo ge baagireetera mu Bendobendo ly'e Buddu. Leero neewuunya okulaba nga NUP ebibiina ebyenjawulo okuva mu Buddu mwennyini mwe baali bagamba nti nno mwe balina amaanyi byongedde okugyegattako. Eyali agamba nti nno ayina amaanyi mu Buddu era yalina impact ennene nnyo era ali influential nnyo mu bitundu by'e Buddu oba mu Bendobendo ly'e Buddu. Olwaleero ate tugenda okulaba nga yatidde n'okutya okuggyayo empapula ku ntebe enkulu ey'eggwanga. Kyannaku nnyo era kituleetera okulabika nti tuwuniikirira abantu be tubadde tulindirira okulaba nti bajja okukyalenjinga olutabaalo luno, okulaba nti ate beekutyera nga n'okutya batidde nga beeraliikiridde n'okweraliikirira bwe bagenda okubitandikira. Y'omukulu Mpuuga eyatugamba nti Bendobendo ly'e Buddu be balitwala n'Abedi Bwanika alabika ekyokujja ku ntebe enkulu ey'eggwanga akyakyekenneenya alaba oba anajja oba tajje, kubanga bwe yabadde ku interview emu yagambye nti ekyokubeera nti yakulembera ekibiina kya Democratic Front oba DF tekimukakatako kubeera nti yalina kikwatira bendera ku kifo ky'entebe enkulu ey'eggwanga mu kalulu akajja ka 2026. Njagala tuddeko kemabega abaganda baalugera nti byerabirwa mugambi. Omwami ono yatugamba nti yali ready okukyalenjinga Robert Kyagulanyi Bobi Wine no matter what, era nekimu ku byamutwala okuggulawo political party oba okutandikawo ekibiina ekipya ng'ayagala ale ajjewo ebyo oba akole ebyo ebiremye Kyagulanyi okukolera myaka gino 5 oba 4 gye yakakulembera ekibiina kya National Unity Platform. Akabinja kano akaaba kyewaggula ekyakaleetera okwawukana ku Robert Kyagulanyi Bobi Wine nga kagamba nti ayina ebimulemye era bo okujja kwabwe n'okuggulawo political party empya bye baali baagala okulabika nti bakolako. Abange kyekibalobedde okolako ebyo mbadde mulaba ebiremye Kyagulanyi mu myaka 5 gino gye yakabeera nga yakulembera oludda oluvuganya ate nga mumbadde ku ludda oluvuganya emyaka egiyita ne mu 10. Twabagamba time will tell, akadde kalituuka ng'obulimba bwe mubadde mujja mu bungeeta nabwo tebukyakola. Era mu vidiyo eno yennyini tulina muganda waffe Shama nga annyonnyola ku bintu ebipya abakulu abali ku ludda oluvuganya gavumenti naye nga bakolera gavumenti bye bali mu kuteekateeka. Omanyi tubadde ne Uganda ng'erimu opposition naye nga balina omulimu omutongolo gwabwe gwakuumira opposition yaabwe mu opposition naye nga tebalina bigendererwa birabika nti bivuunika gavumenti ey'omwami Generaali Yoweri Kaguta Tibahaburwa. Ono abadde nga abavujjirira ng'abateekamu bukadde na bukadde, abamu nga bakuuliita na buwumbi nga mpawo abakubana ku mukono. Kati Robert Kyagulanyi Bobi Wine amala okujja n'atandika okugwa mu buddiru bwe babadde bajja bakutulanga n'omumpembe amateeka agabadde gayitanga ku floor ya Parliament nga gabagibwanga mwami Tibahaburwa bwe yali badde yeetaaga gabeere, ng'abakulu bano abali ku ludda oluvuganya balaga nti nno amateeka gano gabagiddwa mu butategeera bwabwe oba obutamanya bwabwe ate nga eneemabega baba bali informed bulungi nnyo era nga bamanyi ne impact y'amateeka ago. Naye olw'okubeera nti omulimu gwabwe omutongole gwakugamba bugambi nti iye awo babadde bayambako mwami Tibahaburwa okuteeka mu nkola ebyo byonna byabadde yeetaaga mu budde mwabadde abyetaagira. Kakati Bobi Wine amala okujja bonna balaba ng'akutte mu kittavu kyabwe. Bwe wabaayo omuntu yenna alina obukyayi ku Bobi Wine be bakulu abali mu opposition ebbanga lyonna abagibaddemu nga balaga nti nno balwana Uganda ekyuke naye ng'ate bakuumirawo omumpembe Generaali Yoweri Kaguta Tibahaburwa ng'ekifaananyi kye batunda kirala n'ebikolwa byabwe nga birala ku kifaananyi kye batunda eri munnayuganda. Era mwami Tibahaburwa abadde abawo omwaganya ne bakola propaganda waabwe. Mwami Tibahaburwa abadde abawo omwaganya ne bajja babalimbalimba. Mwami Tibahaburwa nga n'omu ku cash gwe babawa okubagulira tenti, okubagulira amamotoka, okutandikawo project ku byalo gye bawangaalira. Buno bwonna obukadde n'obukadde babadde bajja bateekamu bubadde buviira ddala mu gavumenti ng'afuba nnyo okulaba nti abakuumirawo mumufuuke abatategeera naye nga bo babalimanga abali ku ludda lwammwe naye ng'ate bakola byabwe.
kati wano be tuli mu kwogerako mu ggwanga lino Uganda be bamu ku bantu abadde mu Democratic Party okuviira ddala emabega nga bajja bakyukakyuka nga bakola transition okuva mu kibiina naye nga ate tebakola transition ereeta nkyukakyuka mu ggwanga nga babuuka pate tu pate naye nga buli pate mwe bava kwegamba bo balabanga pate eyo etatuukanye na mutindo ng'ate bo tebeewabudde kwekkenneenya na kugamba naye ffe ababuuka political party ku political party oba ffe tuyina ekikyamu nti ffe twetaaga okwekebejjebwa oba ffe twetaaga okulabika nti twekkenneenya buli muvu gye tukola kumbe munnange bano babadde bajja bakolera omumpembe Generali Yoweri Kaguta Tibahabulwa era nga byonna byayagala bikolebwanga bw'abadde abyagala kubanga babadde tebakola nga ba political opponent be wabula babadde bakolanga abamuwagira era abamuyambako okutembeeta enjiri ye. Mumanye ekyagudde mu bendobendo ly'e Buddu aba DP e Buddu nabo bakikoonyemu ne bagamba nedda Robert Kyagulanyi Bobi Wine yabatukumira kando twali badde olwaleero tugamba nti Buddu eyo engeri abamu gye bamwewaaniddemu nti be bamukontrolinga era be baditamininga ani gwe balina okulonda na kifo ki kye balina okumulondamu be baali badde abali waggulu era be baali badde bali ku mwanje ennyo mu buli nteekateeka yonna ekolebwa mu Buddu. Kaakati bano aba DP abali mu Buddu lwaki ate olwaleero mu kifo ky'okwegatta ku DF oba Democratic Front bajja kwegatta ku NUP bwobanga gwo badde otugamba nti Buddu gwagitembeeta era Buddu gwagikulembera era kyoyogera kye kibanga bw'oyagadde kibe tuli bagamba abaana nti twalina abaami nga beewa relevance abaana tuli bagamba nti twalina abantu wano mu ggwanga munnange nga bo baagala nnyo okwetwala nga ab'ekitalo naye ng'ate tebabangako ba kitalo. Abaana tuli bagamba nti mu ggwanga twalina abaami nga baagala nnyo okwerabanga bannaggwano naye ng'obwannaggwano bwabwe tebuliiyo era tebulibaayo. Abantu wano tuli bagamba abaana baffe titwalina abaami wano nga be beefuula nti nno be bategeerera bannaabwe naye ng'ate munnange bayungwe era baali tebategeera. Omanyi omuntu atategeera okwagala okutegeerera nga ne kyayagala okutegeereramu naye takitegeera. Kyagulanyi ateranga najja kubanga bangi abakunamye njagala batwala mu bendobendo ly'e Buddu tumale okulaba ebibadde e Buddu eyo nga banna DP bava mu DP nga boolekera ekibiina ekya National Unity Platform. Bano ebimu ku bintu ebibajje mu DP okuyingira NUP bagamba nti Norbert Mao alya ku plate yemu era atuula ku dining table yemu n'omumpembe Generali Yoweri Kaguta Tibahabulwa nti era ebiruubirirwa byabwe byonna bye balina balaba tebigenda kugguka nga bakyali mu Democratic Party. Bannayuganda nnyongera okubakunga nti NUP eri very welcoming buli muntu yenna emuleeta kumpi buli muntu yenna yali yagadde okwegatta ku lutabaalo lw'enkyukakyuka lwegatteko koobanga ebikolwa byo n'ebigambo byo tebiruubirira kufunayo mmere ya leero eriyo n'abajja mu NUP kubanga erina abawala abanyirira. Ebigambo ebyo mwagala abangi Kyagulanyi yabyogerako obamba we quick reminder ne wane Canada yabyogedde n'agamba nti goba weegatta ku lutabaalo ng'oyagala kiwala kiina kabina nga weegatta ku lutabaalo ng'oyinayo abaana be weegombye abavubuka abanyirira nga weegatta ku lutabaalo nga gw'oluubirira kifo babyanfuna wali mu kifo kikyamu era ogwanya ove mu tulo tw'olimu kubanga ebirooto by'oli mu kuloota tebijja kutuukirira nga bwe wabibala. Abooka abali ku lutabaalo luno genuinely nga balwegattako olw'ebiruubirirwa ebirungi bye balina eri eggwanga be balina right ne authority okubeera nga babanja enkyukakyuka era kibakakatako okubeera omumuli ogukuma kande endala ey'enkyukakyuka yonna gye batambulira. Bobi Wine yabyogedde Canada n'agamba nti nnimba byonna yabyogedde n'abagamba nti abamu ku mmwe mwegatta ku revolution kuba twabayina abeegatta ku revolution kubanga baali baagala bifo mwabalaba bambwatekamwa mwabalaba babwanika bagamba nti nno mwegattako kubanga ye yalina kawumeme mu budde obwo. By then NUP engeri gye yali political party empya nga ate yali yeetaaga abantu okugyegattako mu bungi ya welcoming abantu ng'abo babwanika ne welcoming abava mu DP block abamu ne bagiryamu olukwe abalala ne beegatta ku NUP genuinely era abawangaddeyo bawangaaliddeyo ne batembeeta kaadi ya NUP mu bitibwa eby'ekiti era ne bamakinga sure nti kaadi ya NUP bagiprotectinga n'obukambwe obw'ekitalo n'obunyiivu era nga bakola ebyo bye bateekeddwa okukola mu bifo ebyo ebyabaweebwa. Kakati nno we twogerera bino mu budde obwo tewaaliwo kakiiko kakuŋŋunta akakiiko akakuŋŋunta bani abalina tukiikirirawa ku kifo ki naye ku mulundi guno akakiiko ako weekali mu bujjuvu era kali mu kukola mulimu gwako mu butongole
kyembamulaba nga abamu bapapala bali mu kukuta bagamba ate akakiiko kaluddewo okututa, akakiiko kaluddewo okulangirirani awangudde. Oyo gwe mulaba banja okulangirirwa kw'akakiiko amangu mumanye nti ye mulaba ennamba emu, era mukimanye nti nno ye muntu atayagala Uganda kulabika nti ekyuka. Ebigendererwa bye mubitunuulire nnyo. Eri already n'abemulugunya kakiiko nga tebannaba na kumanya biki bivudde mu kakiiko. Uwemulugunya otya kakiiko nga tonnamanya na bye balangiridde. Olwo bw'onaavaayo n'okemulugunyako ne kalangirira ggwe, onaabanga otuwa obukakafu bwonna nti n'akakiiko ako bye kalangiridde nti ggwe wiina byabadde bikyamu oba bituufu. Eri abemulugunya nga tebannamanya na bigenda muva mu Electoral Commission eya NUP. Kati nno njagala batwala mu katambi kano tumale okuwulira ebigambo bino nga Bobi Wine bwe yabyogedde e Canada. Yagambye nti buli omu yalina ekigendererwa lwaki yeegatta ku revolution eno, kati kiri gy'oli n'ebigendererwa bye bye wayina nga weegatta ku lutabaalo luno n'omulamwa gwe waliko ng'olwegattako. Bwe tunaavaayo eyo tugenda kugenderawo mu baganda baffe abali mu bendobendo ly'e Buddu aba DP abayingidde National Unity Platform. Ensonga eyakuyingiza struggle bwebanga nnafu nga walengerayo kyana nga kibigula nogankanyingira struggle, then ensonga ejja okujja mu struggle naye ejja kuba nnafu. Naye ensonga eyakuyingiza struggle bwe bayakwagala ggwanga lyo, bwe bayakwagala kukyusa nsi yo, bwe bayagala kukyusa bintu forever, then ensonga ekujja mu struggle nejja kuba nnene. Ate sirawo nsonga ekujjamu eno struggle because this is a life of all of us. Bannange kamalirize nga mbeebaza mwenna olabiki bye mukola nga mbazaamu amaanyi. This seems like a dream but it's going to happen. I have no doubt. Kati nze kambabulireko Museveni ne bwagula bonna naffe abali wana bakulembeze nakera ku makya nga abaguze nga betwogera temukyabitegeera. Ayi Bobi tukolera ano sibitegeerere. Bannayuganda bajja kwenunula. Bannayuganda bajja kwenunula. Naawe ali eyo ngolooza nsobola obivaako Uganda n'emirira. Bannayuganda bajja kwenunula. DP bwe live wa Museveni neekomawo ejja kutusanga nga weetuli. Kiwali ki Bukoma Nsimbi district y'emu ku district okubeeramu DP teyinayo yadde kansala n'ogwo awulika yadde MP yaddaani. Ebyo ekibiina kyakoze eki kati abantu basigadde bakola ki bali bweba. N'olwekyo nja kubeebaza okugamba newankubale tuli ba DP naye mu NUP Kyagulanyi koti mugenda kulonda Museveni. Omuntu ali mu DP nga tayagala mawu tayinza kulonda ani? Kati n'ogamba nipagira Kyagulanyi oba oli kumulamwa basebo ne bannyabo era mwekubeko muganda ku parliament era suuza kubeera mu tuyina ki mubaka temukiza tusisinkana mpolampola nga bwe njogedde nti olaba omusamiza asemberera ekereziya omante buloka bukoze eki busemberedde ati okusembera ya muli agakola ki agasanyusa kubanga oli kyakakyali kisoboka kino naye kati mugenda mulaba embeera nsinga bekola ki kubanga omulabe waffe ali atya ali omu singa kimu kirala bagenda mu mitwe naye mugenda tuwagira ebe nga tuyita mukaluke tugenda okukola ki ekinyiga wa NUP ne wa DP kyekimukola ki kyekimunyiga muli ebigambo basebo ne bannyabo so basaba muntu wegatteko omulama gwe tukola ki tuliko naye ate nze abango ba mu DP ate baali aba DP nga ate bakiriziganya ne mawu awo natuuka okulaba obulamu nga bukoze eki era tebabalimba nze sigenda nko mu NUP tinjagala kaadi sigenda nko mu NUP nti kyekibiina kyensigo sigenda mu NUP nti natuuka neteeka nti Museveni yatusensera dda. Gwe owulira otya omuntu eyabadde embalala mu delegation conference ya DP kyekiseera buli muntu kyadde alinze DP oba esobola okuddawa ate n'osanga yabaliira ku mawu kati gwe yaba muntu ki kubanga ekikolwa kya mawu kiringa bonogenda ewa faaza oba ewa seeka n'omugandi faaza nsonyiwa ku makya nja kubeera mu misa naye kawungezi navudde nja kubeera mu ssabo sijja kubeera. How can you say that? Faaza nzo kukkiriza oba seekoso kimugamba mawu n'abeera nga ali mu lukiiko lwa kabineti ku makya mbu bataayanga olumaliriza agende mu lwa DP mumulaba bikwatagana. Omusajja oyo se muntu yenna gwe mulabanga wa mawu temumuwona ntebe wakimujuwa movement waki entebe okikwanojuwa movement nomandi oyo kukalo ono mwononefu naye amanyiddwa naye ate olwe owa mawu yate omwononefu ate asinga okuba omubi. Ekibiina kya DP okutuka okusalawo mwe abakulembeze mujje mugetukolokole ne Patrick Kuteesa bwe twatuwagira ku kimanya kabonera mwe mwali mulabye wa DP ng'etuka okubulwa candidate mwali mukirabye luddawo
ekyo kiraga ekibiina kikoze eki era olina kusigala ng'okiwagira nga bw'otulano mu kati bwe mubeera mu maka ga DP. Ffe ng'abaana DP tusazeewo okuwagira Patrick Kuteesa ne Honorable Kyagulanyi olw'ensonga nti ekibiina kyaffe kyagenda mu buwambe. Mwena bwe mutunuulira ekyali Embalala akalulu ne bakakubira ku mmundu ne bakabalira mu nzikiza nga kali ku mmundu ne bakalangirira ku mmundu. Kitegeeza nti ekibiina kyaffe kiri mu buwambe, kati ffe tuli mu masaŋŋanzira. Olw'okubeera mu masaŋŋanzira tusalawo tuwagira abantu abalala beesimbyewo. So kati DP tusazeewo okuwagira Patrick Kuteesa ne Honorable Kyagulanyi n'abalala abanajja banaatusaba akalulu nga ne tubatunulamu nga bwe tunaaba tulabye, naye kati mu kaseeza kano weetuli tugenda kumuwagira ne Honorable Kyagulanyi. Byebyo nno era abaalwana ennyo abaabakana n'omulimu gw'okuba NUP ekigo mbakwatirwako ennaku kubanga akadde ka accountability bulijjo ke tulinda ke kano 2025 gwe mwaka gwe twali tulinda mwenna okuwa accountability okunnyonnyola mwenna okubitebya buli eyali ekikumi ky'omumpembe generality bahabulwa kano ke kadde wakubanjira kano ke kadde wagenda okugamba nti abayimbi mwamutega ekibatu ne mumugamba mugenda kukuba Kyagulanyi ekigo. How far have you gone? Ba politician abamutega ekibatu nga mugamba mugenda kuba Kyagulanyi ekigo. How far have you gone? Kano ke kadde ak'okuba banja. Abamu kummwe kyemuva mulabanga olwaleero yakumamu n'omuliro mulabike nga mufiirwa ebifo byammwe. Mumanya abakungu ba gavumenti bameka bafiiriddwa ebifo. You know why? Bamulimbalimba ne bayoola obukadde n'obukadde okuva gyali, ate ebitundu bye babadde bakulembera alaba baagudde, alaba NUP ewambawo buli wamu. Kati ye mwagala akole ki? Ayina kubaleetera bapya. Wano yabagamba mbu ayagala kulwana alabeke nga Buganda addamu okugireclaiminga mu projekiti yaabwe gye balonkinga bwe ya Buganda Fuwaike. Naye bonna abalondeddwa mu Buganda mpaawo Muganda aliwo. Ogenda kuwulira amannya g'Ekinyarwanda, ogenda okuwulira abakulembera wano mu Buganda ate beeri India. Omuyindi abeere nga yafuga wano mu Buganda ng'ate olangiridde projekiti mu Buganda Fuwaike yenna abalira mwamiti bahabulwa agwana kikolimu. Era nabagambako wano gye buvuddeko nti mwamiti bahabulwa n'abamuwandiikira n'abamubalira beetaaga okulabika nti bekkenneenya. Naye ate bwe nakijjukira nti eti bahabulwa tawabulwa ne mmanya nti ye kennyini yandibanga yeebalira ebibalo bye naye nga yeerabidde nti ebibalo bye bino byali mu kubala tebikwatagana. Kati abayimbi ne bapromota bulijjo bagende wa Generali Kalebu Akandwa naho n'abawaayo kyabawaayo. Wetwogerera wiiki eno gye tukubye omugongo yabafubutula n'alagira bakwatibwe bapromota. Mugenda kuddawa mu abayimbi ne bapromota abadde bajja bagenda ewa Generali Kalebu Akandwa naho n'abawaayo kyabawaayo ne mugenda ne mulondayo ke mulondayo obukunkumuka bwabakanyugidde ne mwerabira the other bigger picture Bobi Wine gye yabagambako eya copyright. Ne mwerabira the other bigger picture gye yabagamba ku kuba abaami bano enteekateeka yaabwe yali yakulwana obutaddamu ku buildingayo Kyagulanyi mulala. Mwe temwamanya baali balina okulwana mu buli ngeri obutaddayo ku buildingayo Kyagulanyi mulala. Baali balina kuyita mu bapromota, baali balina kuyita mu bayimbi kubagulirira babavuvube babalimberimbe olwo mulyoke nammwe mugwa amatu ate be bawaddeyo miliyoni 4 5 n'otegeka ekivulu ne kiflopinga n'okuba ne bakuwa 5 n'otegeka ekivulu ne kiflopinga n'ovuga emmotoka n'ogenda eggulu n'ovaayo ne miliyoni 10 n'otegeka ekivulu ne kiflopinga ne bakuwa ekivulu ky'NRM ne bakuwa obukadde 5. Omuyimbi n'agenda n'ayimba eyo n'alabanga ddala wangudde era Uganda mulimu ttaanaati. Kumbe baali babakanyugira emmere gye mwalima bijanjaalo mu kifo ky'okulima balugu. Balugu ogenda muli akoleero n'enkya na luli ebijanjaalo olumala okukungula bwoti n'obitwala n'obyanika tolidda mu bbirya nga biri fresh. N'olwekyo ebintu byonna bye mukola ne bye mubadde mujja mukolera gavumenti eno mukimanye nti kati akadde kakubahontinga bye mubadde mukola bibalondoola yonna gye mugenda. Abayimbi babafubutudde eggulu ne bapromota baako. Lwaki bagobeddwa? Omulimu gwe baabawa gwagaana. Kyagulanyi gwe baabawa okuba ekigo in fact baagwa nga tebannaba natandika ye gwe bagenderera kuba kigo kukimukuba. Kati eddaala kwe mubadde mulinnyira mulitemye ne mulimenyaamenya ne mulikumako omuliro. Eddaala ero omumala oddikumako omuliro
ne linafu oba ne liggwamu amaanyi mulindirira oyo abadde abawo olw'eryo eddaala okuddamu era okubagabirira nammwe ekyo temwakibala mwalina okutembeeta ennyo Bobi Wine